naye nyenzo Sudan wano ndiwe banga tini njagala genda ku Yidi America emaze okusindika amagye gayo special force yayo etuse Djibouti America bamaze okusindika amagye gaabwe agagenda okuyingira Sudan kifuba America ino okujjayo abantu baye Sudan era webukeredde olwalirunga amagye ga America gali ku base ya America Djibouti getegeka kuyingira gwanga lya Sudan. Remember Sudan sees fire satu zigani America basaba government ya Sudan n'abayekera bateeke mundu wansi emirundi ebiri nga bagana kati America kyesazeewo kola kukwata special force eya gwanga lya America SFC ya America etuse Djibouti ku mulirwane Sudan awe bagenda okusinzira bayingire gwanga lya Sudan wano bajje ambassador wa America 2 n'aba America abali Sudan. So America abali Sudan mu abanda baba America government ya America emaze okusindika ba muntu nsolo special force eri Djibouti ku base yabwe esingo bunene mu Africa eri Djibouti mu gwanga lya Djibouti webukere dollar ngenyonyi za America zebaita C17 zimaze okutuuka Djibouti zirese ba muntu nsolo kuyingira Sudan na kifuba kati abayekera ba rapid support forces obajite rapid support RSF abakube gwanga lya Sudan bayine ekyo okukitegeera lwaki America esendese special force yaye Djibouti okulira na Sudan oyina okukitegeera nti America n'amawanga ga Bulaya gabadde gasaba Sudan emirundi ebiri tibane muteke mundu wansi bambasada bafulume Sudan negana n'abayekera ne bagana kati America erabika ebyokwogera biweddewo tegenda kusaba ceasefire ndala okujjako kuyingira Sudan na kifuba so kati byebiriwo special force y'eggwanga lya America eri Djibouti naye nga webukeredde olwaliro wadde mu Uganda Yidi emundu ekyatokote Sudan wadde nga waliwo enteeseganya ezigamba nti wabeewo okuyimiriza emundu e Sudan abantu bafune ku kyebalya abantu baliye abantu basanyuke Yidi e Sudan abayekera ne government ya Sudan baga nedda teri byakujaguza Yidi wano mundu ekyavuga so America erabika ejja kuyingizayo kifuba bweba because wendabyeko omwogezi wa Pentagon agambye nti the American assets should be ready. America bwegamba nti our assets should be ready. Ampuliriza oba ndaba oyina kutegeera butegeezi nti America egenda kuyingiza kifuba Sudan. Bino ebijjidde wabadde wa alipota efulumye ngiraga nti waliwo ennyonyi ya Russia yava ku military base ya Russia Syria negerandinga mu kibuga kya Libya Tripoli ate neve Tripoli nekirire Sudan ng'olutalo lwe Sudan terunnabaawo mpuliriza bulungi report ene efulumiziddwa eggwanga lya America nga liine ennyonyi gye lyalaba intelligence ya America eyine ennyonyi gye ya trackinga yava ku base ya Russia e Syria netuuka mu kibuga kya Libya Tripoli neve Tripoli nekirira mpaka Sudan ennyonyi eno kigambibwa yali yeetisse ebyokulwanisa ebimu mbwe abayekera bye bakozesa ripoti za ggwanga lya America nnyonyi yali ya ggwanga lya Russia era kigambibwa nti bali bawagina mercenaries abakuba emundu e Ukraine mbu ne Sudan bayingidde wadde babyeganye bo Russia erina ba mercenaries abagiyambye okulwana mu West Africa ne Ukraine be bakuba emundu mbwe Sudan kiteeberezo Abamerika bagamba nti gye bali wadde babyeganye so ketwongere tusabire ennyegwa nakugamba ekintu kimu Africa tegenda kutereera
singa America ne Russia ziba zikyalwanagana. Sematalo wokusatu yatandika dda lwakuba ensi temanyi. Byonna ebigenda maaso mu nsi bikulaga nti third world war yatandika dda. Okubagana wakati kwa tuzeeyo mu biseera bya kolodiwo abasoma history mu bijjukira ebiseera bya kolodiwo nga government zijjibwako ba super power olwa interest. Abasoma ebyafaayo mu bijjukira ebiseera bya kolodiwo wakati wa America ne Soviet Union bye biseera bye tuzeemu. Ekintu kino kizze kyogerwanga abamanyi ebyobufuzi kati bannange eggwanga lyayingira ensi yayingira dda Sematalo owookusatu ninga abantu tebakkiriza. Ekiri e Sudan kikulaga lwatu nti supporting abayeekera ne government ya Sudan government z'amawanga ezitali ku Africa. Kyovula President Museveni we yali addressing olukuŋŋaana lwa IGAD this is mockery of African independence. Amawanga agali ebweru gayingiridde nnyo ebyobufuzi bya Africa. Abantu basupporting abayeekera government nyingi zigenda kumwamulwako. Nebino President Museveni teyabirinze ennaku 2 emabega. President Museveni yalonchinze helicopter plant egendo zimba helicopter z'abalasha mu Uganda. Uganda egenda kola helicopter ennwanyi ng'eyambibwako eggwanga lya Russia ennakasongolaawo. Nkiddemu kiwulire temwabirabi. President Museveni ng'amaze okulaba ebigenda maaso ye teyabirinze ng'ayambibwako eggwanga lya Russia plant egendo zimba helicopter ennwanyi ze bayita M14 bandyogedde bulungi erinnya eryo zatandise okuzimbibwa mu ggwanga lya Uganda. Uganda egenda kukola sebo helicopter ennwanyi ng'eyambibwako era yatandise dda. President yagiguddewo. Remember President Museveni era yaliko South Africa naggulawo plant endala egenda okukola emmamba. Uganda egenda kuba esobola okukola helicopter ennwanyi ezaayo nenge eyambibwako abalasha. Remember Uganda yafuna ennyonyi ennwanyi Sukhoi 25 ne Sukhoi 35. Uganda era zekosa za abalasha. On top of that eggwanga lya Uganda lyekolera emmamba muzimanyi zifaanaganako n'eze South Africa segera zeeyina nga tuzikolera wano. Uganda yeekolera emmundu ennakasongola. Uganda yatandika okwekolera amasasi. Kakati gwe aliyeyo alaba olowooza Uganda tesenvudde nga yeetegekera ebiri e Sudan. Kubanga President Museveni akimanyi bulungi ti abazungu bano really beetaaga omuntu ng'oli organized. Jagaloddeyo otulie speech ya President Museveni ng'alayira last time. Yawoninga abazungu nanga nti last time mwasanga Gaddafi teyeetegese. You'll find a more formidable person. Munwemu olwekyo. Hey, wow. Uganda egenda kwekolera ennyonyi ennwanyi ng'eyambibwako eggwanga lya Russia. Uganda yeekolera emmundu. Uganda yeekolera amasasi. Uganda yeekolera emmamba. All around military force. Kati wowulira President Museveni aga nti ataakamyandi solooza abaazannya. N'ekisembayo mbu ne nuclear baatandika dda. Parliament ya Uganda yateesa ku nuclear energy. Nkomaawo maama okuwa ebyama by'amagye banankwata abasiye mwayi ne bang'ajjunya lwaki oyogera ebyama byaki. But that's the truth. Munembu ne nuclear mbu Uganda erabikanga ebintu bya nuclear yagala kulabika nti ga parliament yaffe yateesa ku nuclear. I think some of you didn't know that our parliament talked about nuclear. Ensi yonna kasite etandika okwogera ku nuclear energy
mbu twagala kukola masanyalaze ga nuclear kitegere beyagala kukola byakulwanisa bya nuclear buli gwanga lyonna Pakistan India ne Iran bwezito bwezitandika twagala kukola masanyalaze ga nuclear omanyiga na masanyalaze tegatumala bamaliriza bakoze nuclear weapons kati Uganda bwe yatandika parliament yaffe okwogera ku bya nuclear namanyirawo nti ekiri ekalangala Mama Nkomaawo Junior banankubira olugambo ebintu by'amajjo byogerako mpola mnesi mwaye yinzo okumpita mbu Junior jangu we reporting ku kitongole ky'amajje manye ebintu bya Uganda byakwe reportinga olina okwogera mpola abama bati tebe reportings ebisigaddewo nabyogerere Congo Munsabire abagala ka information mu mpasa iramu Somunange byebyo ekiri Sudan tekijja koma Sudan Remember Ethiopia ye yasooka Sudan yezeeko ani addako East Africa ngetidde amawanga ga East Africa ngagamba Ethiopia Sudan techekirira wansi wano yes so East African community eri mukulaba ebiri e Sudan nelise George omanya amawanga teritabuka limu Libya bwe yatabuka West Africa yonna yatabuka kuba emundu zive Libya nezigenda nezitabula West Africa Uganda Junior lwaki Uganda egoberera nnyo ebye Sudan ati mune egwanga terigwa limu Ethiopia we yatabuka Sudan ye yalina okuddako emundu zisala ezitali mateeka goloza lwaki Congo tugitya emundu kasita zive Congo zisibirawa Uganda Kyovola banga wetuwulira nti Congo eri yabayekera Uganda teyinza kwebaka ke mundu zisala busazi Congo inabayekera bebe nabyabayekera bibiri teri government eriranye Congo yebaka tulo government yetya mundu ekyo kyoba omanya nabagamba dda akalute kajjako bakulembeze afuge mundu yafuge ensi ne mungamba Gaddafi yali tazina Gaddafi mundu siye ya mutwala Mugabe majesige ga mujjako tosobola kutandika kwogera kutwala buyinza nga toyina wadde akasaale mu ngalo limusiru oyinza okwogera ku bukulembeze nga toyina mundu nga Genowawa eyawamba obuyinza nga talina majje mbulirayo omu it is only Jesus Christ ye yajja n'ava mu ggulu nga talina majje ne bamugamba ne Jesus why have you lwaki ozze nga toyina majje yaga this world is not mine yagamba yo obuyinza bwe buli mu ggulu Jesus Christ is the only heir to the throne who didn't come with the army teyajja na majje abantu bagayi yagamba nze agange ngaleseeyo mu ggulu kati owamba otyo obukulembeze nga toyina majje nga ne Yesu Kristo ye kamanda w'amajje mu ggulu gwake eggulu terina majje even heaven has a standby force si yalwanisa Satan even heaven has an army of angels akati gomo na Uganda olieyo mu kisenyi werimba nti ojja kujjako President Museveni ng'oyita mu kalulu ani akulimba naye yenjaga gye munwa n'obwo obwengo obwo obuwala bavubuka mmwe mutaabukendeezi mbu people power our power which power do you have really abantu bono nensi bagiwamba na majje America sigata ina majje singa super power China ne bwesinga America economy America nesigala nga ekyasobola protecting interests zaayo batoyina kyokoze Singapore singaga
Singapore ngaga mu international community anagiwa ekitiibwa. Singapore is a rich country. Oman is a rich country. They don't have an army. Nobody listens to them. Eri Bungereza yagwadde economically. They are doing badly, the British. But bakyasitula ku Security Council ya UN, not because that Britain is an economic power, is a military power. Baliba France eri mu kuvuya. Up to now Abafaransa bakyekarakasa. Economy ekola bubi. Ne France ekyatula ku Security Council because of its military might. Munsi eggwanga baliwo ekitiibwa lwa amagye. Gomanyi nti DPC owa police atalina kikubi musa wayinza olemesa omugagga ekitundu. Gwe mundu yagenda wala. Olaba e Sudani balwanisa bigambo, olaba yo people power Sudani. Mwekizibu ne Uganda mwalwala obulwadde bumu, mulooza nti okuba endulu n'okuleekaana. China kyekikola mu politics. Okubeera n'abakubi b'endulu bangi tekikuwa buyinza. Mbuulululu tukoye sibanya free Bob Wine siba free dictator. That is idiocy. Abagezi bana bakyusa ensi. Abasiru 10 tebasobola. It takes only 4 intelligent people to change the world. Eyaleeta amasanyalaze yani. Who invented the electricity? Bali 10. But yes, it is abagezi. Naye omusajja yavumbula amasanyalaze yakyusa ensi. Ani yavumbula computer? Bali 10. It takes one intelligent person to change the world. But 1,000 idiots can never have an impact. Nzo okubeera n'abasiru 12,000 mbeera n'abagezi 2. There you make improvement. Parliament y'ababaka 5-3 esalirawo eggwanga lya million 5. Majority doesn't matter. Obungi tebugasa mu byobufuzi. It's a quality you have. President 7 yalumba kabamba ne mundu 27. Bob Wine yakulira people power tayinza na kuwamba barracks ye Makindi. Really? Bob Wine tayinza na kuwamba na police station ye Nansana. Anti muli banji. Do you reason? Yemitulira mudone mbitegeera. That it took President 27 people okulumba kabamba. Bob Wine cannot take Nansana police station with 10 million people. Who will come? Ani anajja. Abana Uganda bankwe. Abana Uganda bali bankwe. Ezo gwe kola okwekalakasa mu Uganda. Bajja kukwata benyini be bajja kuwayo. Ugandans are not ready for change. They are going through bad life, but they are not ready to lose. If you want to change, be ready to die. Nobody wants to die. Mwigala teriyagala kufa. Okumanya teriyagala kufa ne Bob Wine atambulira motoka etaita mu Masasi. How can you liberate a country nga gwotambulira motoka etaita mu Masasi? Liberation means the people are supposed to die. E Sudan bali mu kufa. That's change. Tosula kuleta nchuka ne Yesu yafa. Jesus is a reformist. If you want to reform the world, be ready to die. Sankara yafa. Martin Luther yafa. There is a difference between a politician and a reformist. You can't reform the world without dying. All reformists have died. But Martin Luther King, but Malcolm X, all of them have died. Mu French Revolution, ba Marathi bafa. Ba Maximilian Robespierre bafa mu French Revolution. Kasita King Louis owokuminamukaga yafa. Ne ba Maximilian bafa. Ba Danton bafa, ba Marathi bafa. Kati Bob Wine yaga nti ayagala enkyuka naye tayagala kufa.
Which type of freedom fighter is this one? We are zero. Now you find a person like me who went to school. Ngandi mwebi ebyalumbuye. Ebyasengo simanya kujja musiru. Siba kujja omugezi. Those are people who can discuss that. To remove Museveni, 20 million people will perish. That's it. Wano kasito yagala okujjako President Museveni be ready to die. Because there will be force. And they will not let you do so. Tebajja kukkiriza. Era nze ndaba abavubuka Junior njagala kujjako Museveni. Do you know what it means literally? For you, you are looking at Museveni ng'omuntu. Omanyi family ezimuli yako gwe. Omanyi abantu abali ku President Museveni. So you are not ready to get power. One thing I can advise you, mugende muwagire General Muhoozi. Go and support General MK. He's the future now of this country. We need a transition president. Bana banyankole toyinza bajja mu buyinza mulundi gumu. They need time to transit, but it's a transition period. Nti abadde mu buyinza find what to do. No musajja minister ngojo mgatajja kuba. So we need 10 years for transition. Ngajeno Muhoozi yafuga. People who have been in government to get what to do. To go into other businesses. Gradual socialization, slowly by slowly. Nabi no Bob Wine byalike ebyekisiru. Siba afiriye dictator. Why doesn't he rest at his home? Hasa byamagezi byakola. So there, wasting people's time. Wezo kujjako abantu abafuze emyaka 4 mulundi gumu. Libya we bakikola ensi yatabuka. Sudan etabuse. You gave people time who have been in power to go slowly. Bagenda mpola. Beba ine sente, beba ine mundu. You can't open one banyankolezi. Unless you want to put the country into political tremor. You give them time, but they overrunde mpola. You try to push them. Tell them now, you cattle keepers, go back to your farms slowly. So that another regime comes in. That's what General Muhoozi is doing. He will be president for 15 years. We have that transition so that now these lumpens, the likes of Bob Wine, call them the opposition, they can now have power. The likes of Lubongo, who are comedians, put on Sauda Madada. There is also this idiot, Bobby Young. So that they can have power after 15 years. Is that hard? Really, is that hard? So, you should now look at things in a more complex and reality check-up. Junior nakusuru tushabera ku YouTube. Ba YouTuber nabagoba abamu. Kastabaga n'okujja ku mukolo gwange. I just most of the YouTubers. Nasigala wa Kasuku. Waliwo n'ono omwana Smith abasigadde chapter closed. Buli YouTuber gwe nawa invitation. N'otajja ku mukolo gwange without a reason nakugoba. Nzisagala ba hypocrites. Abantu bonna wobalabira nti sibabo ng'okoze omukolo. Nemba wa invitation, nobody even bothered to call. Mbo Johnny atukwagala nnyo mutwalize muli enkwe. Enkwe zibajjudde. Si kyagenda ku YouTube bwabwe. Nasigaza Kasuku, waliwo n'ono omwana Smith n'abalala abamu. Naye baba YouTuber saagala tulinnya wange. Nakoowa enkwe zammwe. Nekola omukolo, nemba wa invitation, ne mutajja.
some of them even didn't bother even to call me. I'm very sorry, Junior, I didn't come because of ABCD. Katiba mikwano. Twaya ula. Waliwa wakawala ka YouTube kantama. Akakachaza full figure ako. Akakasira mwako. I hate that guy. Tekasoma. Negwe kachaza full figure teyasoma. You find a group of idiots. Really. By YouTube nagoba. Nkwezi bajudde. Nemumunonya abawebo content. Temumusasula, temugulia mafuta n'abayita ku mukolo gwe ne mutajja. Lujjanga yajja. Musajja watu nakwata omukolo gwange gonna. Kiri kikezi kiri ekisinisa amannyo. Kyolange embwa yange nagituuma case nze ndabakoowa. Nabakoowa ko luwankwe. Temusiima. Temusiima bantu mwe ba YouTuber. Ate mumanyira. Kagani bakuloga ati YouTube kyamaanyi nnyo. Nabagoba luwankwe sibanya aja ti kigozi. Ye adija kigozi. That girl is an idiot. Yesesa. You are asking full figure atasoma. Then you go ino kubanga wasoma. Question ekizobuzo omuntu atasoma. Because full figure ite yasoma. Twamukiriza ali makindi atunda mayirungi. That's where she is. And we are not tetumulira ko bubi. That's where her level of education stops. Because full figure sigali mu government nga ina office ku Kingdom Kampala. Nga ba advisor wa mabalala bayina bye bakola ebyamakulu. Nga bannachi wala kiyingi mama Amelia. But this girl Hadija she goes, that girl is an idiot. I've never found sense in her content. Agalanye ebintu sensationalism. Omanyibe baita sensationalism. Ebibuzibuzi bitaina makulu. At least Brake is doing good content. Sakoze Farouk is doing good content. Kasuku has good content. Kasuku aina abantu baleta ngolaba ba mugaso. Noba toyagala YouTube ya Kasuku. There are people he brings. Ngolaba they talk about fundamental things. There's this guy, I don't like him. This guy yefula anti mugezi nnyo Chamagero. I don't like his character because he pretends to be intelligent. Nese mugezi. But byayogera byamagezi. Sometimes he speaks sense Chamagero. Although I have a problem with his character. He's a wannabe. Negundi eche chetu yali achiina ono guy akola kwa Urban. Who is that guy yakola kwa Urban namwe yachazanga isiba atero chaza abantu abamu. So yali akola kona that program. Who is that guy? So kati mukwano gwange mwera bidelinya. That guy yali akola kwa Urban yali akola ku Spark TV akola program ya kona. Ne yayina mwe yo character eya wannabe. Nze Rwamiti. Well, Rwamiti. That character nze I'm like this Rwamiti Miles. Aina mwa ku character ko kesagala ako. Wannabe. You want to put yourself into you around bachita imperialism. You stop your authority that you are around you limugezi manya gwakoze kino. I find that character funny. I find it funny. Now look at Solomon Kawesu. He's a good guy. Oyo Solomon Kawesu mugezi I leave it to yakola. There's even this guy of NBS yakola nga investigative journalism Serwanja. That guy is good. The people you find and you really discuss with them nanga bagay bategira. Guy teyera gali background nenga yakola ebisiko bungi. Osigere kati tunolira editor wa akawungezi Uncle Kato. Uncle Kato is a good man. Ye editor wa NTV akawungezi. He's very professional. Nete bamumanyi. In fact yakukata abantu okumulaba kwe kuzika kwa kono mnamole NTV ya faye yogero on behalf of NTV. Uncle Kato is a professional. Really. Ndwawo nnyo okwegomba abantu but nayagala nnyo principles. Okitegera NTV akawungezi. Tobulanga NTV akawungezi yesinga mu Uganda. Why? Because the editor is principled. Uncle Kato bwagata genda chikola batajja chikola.
So I like his principled by the way. Kati kyekisa abantu baffe mawulire wanna be showbiz. Oli alina ka YouTube galoza wa mugaso nnyo. YouTube, which is a global initiative. Nabagoba oyo kakalamu oyo. Kakalamu je wange nkuwa content nakuyita ku mukolo gwange tewajja. Mbukate Johnson nekere ebinyo Jnr. No. I don't want hypocrites. If you are hypocrite, don't come to my home. I have never come to your homes. Have never. Nze sikyala. If there is a YouTuber gwe nali nyenzeekewe Kasuku nsiba wa Kasuku, because Kasuku is my personal friend. Ask an YouTuber about where yanda byekewe. They keep on coming to my home. I make my graduation. You don't come. Then you pretend, hey, Jenny, I'm your friend. You are not. You are a hypocrite. Nabagoba mwe. Mugende kubali babologa bachayagala camera. Who don't value relationships. People who don't value honesty. People, if you want to work with me. If you want to work with me, respect me, I'll respect you. When you call me and you tell me, Junior, njakalompe ku program eno, I've been there. So when I made my graduation, you didn't appear. Nobody. Nabakoa. Omuntu nawe wamma wetunulamu n'ogamba naye bana abantu luyale banjagala. Tubawa content temutuwa wadde ekikumi. Goza federasola kola YouTube zaffe. Netusobola kweryamu nze tamalobo obusate bwa YouTube obusate butondo. I'm paid by government.